okuva mu kuwamba ba foot soldier kati amagye ne poliisi batandise kuwamba bakitaffe mu Katonda. Tambuza vidiyo ndukuwe. Nkugambye tambuza vidiyo ndukusoosoterere. Bampita kali lugambo, siri musumba, siri faaza, siri reverand, siri maseeka, wabula ku lugambo kwendi akati givuge. Jolo Quality Properties and Real Estate Consultant Limited bakakensa batuletedde ekibbiitu mu kaseera kaneeno baagaliza buli muvubuka yenna eyezimba okuba nga alina ettaka erirye ku kakadde kamu n'ekitundu ogenda funa poloti mu Jolo Quality and Real Estate Consultant Limited. Kuba ennamba gy'olabawo wansi, omukyalo oyo omugambe nti Simple yakubye akalango kano, trust me agenda kukulambuza. Tulina amataka gasingako kwago, oyagala eka, oyagala 5 ku 10. Eno yabadde just offer eyakamu ekitundu kwabo abeezimba. Jolo yagambye buli ne waba mwavu atya alina okuba nga alina ettaka. Kati nyamba ovuge vidiyo eno etuuke wa wenjagala. Just a few days ago, mu kibuga Masaka twafunye amawulire ag'ennaku oluvannyuma lw'omu kuba muyite reverand, muyite faaza, muyite pasita, muyite musinyoli, simanyi kye ngenda muyita. Omukulu gw'olengera ku screen yawo gwe ssebo bannya bandaba yakwatiddwa. Amannya ge ye Father Sekabira, the former diocese youth chaplain. Kigambibwa mbu yaggiddwa mu ofiisi ye ab'amagye ne bamusiba akatambaala ku mutwe ne bamuteeka mu mmoloka ne bamutwala. Kino Bobi Wine yakyogera nti okyakaaba okyalisa ebijanjala empiso, linda bwe banaakima kitaawo. Kati njagala otambuze vidiyo eno nkugamba ebigambo bino. Omukulu ono yakwatibwa n'atwalibwa along with one of the workers. Later on omu ku be bamututte naye ne bamudropinga somewhere. Naye ziweze ennaku nga tebamanyi mayitire ge. Era babadde batandise okutambula kooti to kooti, komera ku komera, barracks ku barracks nga banoonya omukulu ono. But of course just a few minutes ago, of course amagye ga UPDF nga gayita mwogezi gwago right now. Simanyi oba Felix Kulaije yabulirawo, nange simanyi, naye ennaku zino Chris Magezi yabadde akwata omuzindaalo okwogerera poliisi. Ebbaluwa ng'ewandikiddwa Minister of Defence evuddeyo, Minister of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces, Department of Defence Public Information. Yawandiikiddwa oyo ayogerera amagye, omukulu amanyikibwa nga Chris Magezi. Kati mmanyi kye mulowooza naye tokiwandiika wano ne bankima. Chris Magezi, nkiddamu bamuyita Chris Magezi. Awandiise n'agamba ati ongoing criminal investigations against Reverend Father Daudi St. Sekabira. The above subject refer, this is to confirm that Reverend Father Sekabira of Masaka Diocese was recently arrested by the security forces for involvement in violent subversive activities against the state. Reverend Sekabira is currently in lawful custody to assist with further investigations into the matter. He will be produced in the courts of law and charged accordingly. Sagala mugambe nti Simple mpayiriza ebbaluwa eyo n'ateekako omukono Chris Magezi, PSC / UK MADS Kanolali, Acting Director Defence Public Information. Oba Kulaije yabulirawa? Oba omanyi Kulaije waali, teeka mu comment section otugambe Kulaije namulabyeko eno naye ffe tetukyamulaba. Kati Chris Magezi yatulimu. Ebbaluwa yeeyo nga bakonfaminga nti be bayina kitaffe mu Katonda Father Sekabira. Kati tambuza vidiyo wano owaddako wasinga onyuma. Jolo Quality Properties bakakensa mu kutunda amataka. Funa ettaka lyo ggwe omuvubuka eyeezimba,
tobeeranko na ttaka, you've never owned a plot of land, ku kakadde kamu n'ekitundu n'ekibanja mpola bazikwata. Abasinga bagamba simple muli baffere okikakasa ettaka kamu n'ekitundu. Bannaaye eno just yabadde offer Jolo gye yasazeewo okuwa abantu ababadde bannayuganda nti ne munnayuganda omunaku omwavu asobole okuba nga owninga a piece of land. It is very possible with Jolo. Kati njagala otambuze video. Omukulu agambye mu bbaluwa ye, Sekabira is currently in lawful custody to assist with further investigation. Lawful as in lawful. Kakoneko to non-stop, full stop to ogambe gamba nti lawful. Gamba nti ki? Gamba nti lawful. Bampita simple. Now, okusinziira ku mateeka g'eggwanga omanyi we are so glad ntuli mu generation whereby tusobola okutinkuula empapula ne ssemateeka ne tumutinkuula. Omwaka gwa 1995 Uganda ya draftinga ssemateeka waayo constitution, the 1995 constitution, era bazzenga just bakolamu nnongoosereza naye nga tukyali kwoli. Kati abakulu bagenze ne batinkuula amateeka because nagambye a lawful custody. Tugenze mu ssemateeka. Tambuza video. Yitambuze. A person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Okategedde. Number 3. A person arrested, restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reasons for the arrest, restriction or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. Tambuza number 4. A person arrested or detained, A, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of an order of a court, or B, upon reasonable suspicions of his or her having committed or being about to commit a crime, offense under the law of Uganda, shall, if not earlier released, be brought to court as soon as possible, but in any case not later than 48 hours from the time of his or her arrest. Awe mbadde njagala. Wembadde nkola ki? Kati njagala ogitambuze. Ogambe simple. Tubuulire ensonga. Chris Magezi. Togeza n'oteekawo kye soogedde. Kati nkimanyi mwagala wandikamu awo simanya Chris. Temugeza Chris Magezi. 5. Where a person is restricted or detained, A, the next of kin of the person shall, at the request of the person, be informed as soon as practicable of the restriction or detention. Then B, the next of kin, lawyer and personal doctor of the person shall be allowed reasonable access to the person. Kati katukomaawo. Omukulu Chris Magezi. Toteekawo kye syogedde. Toteekawo togeza. Yatutegezezza nti the man was arrested mu mateeka. Omusajja baamukutte. Yawanise n'agamba nti Father Sekabira is currently in lawful custody. That's not being lawful. He has not been presented before the competent courts of law. It is even beyond the time ekkirizibwa mu mateeka. Kati njagala naffe abataasoma mateeka tugasomesa abaagasoma. Chris Magezi, the acting spokesperson w'amagye g'eggwanga. Maliriza nga nkugamba nti Jolo Quality Properties, bakakensa, bakabejja, bakawaji, bannantameggwa mu bintu by'amataka. Kola ensobi emu
togeza n'oyingira omwaka nga tolina ttaka, bakusembereza ensonga zino kumpi naawe, osobola okufuna poloti y'ettaka ku kakadde kamu n'ekitundu. Just genda mu Bajjolo Quality Properties, ennamba gye nnakulaze, ate obeere nga naawe weefuukira binojjo oba tugambe landiroodi ayina akataka. Beera bulungi, bampita Simba.